أنا كلام حليمة أنت ساكت. خلاص حليمة أنا بابا أنت. محمد لهذه الدرجة شكلها ما شبتني. حليمة Temanyi ekitrending ku internet. Waliwo omuwarabu alabika abadde mukama we abadde amukozesa kati nga bw'aba akola video ze atera omuteeka mu video. Amukozesa azini kumukozesa employment. Webakako oba mukozesa ewaka. Okay. Amukozesa ewaka ng'omukozi ng'omukyala yenna agenda ebweru mu kiyumba. Naye ng'omuwala oyo endabika ye bw'oba wetegereza video n'ogi-analyzinga ng'omuwala oyo si musanyufu nga kiraga waliwo embeera etali ntuufu. Kati omuwala oyo yavaayoko n'akola ne live n'agamba neegayiridde kampuni yange entaasa nje mu kino ekiyumba naye kampuni ekoze eki egaanye. Naye ng'omuwala alaga abonyaabonyezebwa bamukozesa mu kiyumba ekirimu abantu abangi batajja kukolera. Ekyavuddemu omuwala yalabye embeera eganye okutereera yeekubidde enduulu buli wamu kigaanye n'adduka mu kiyumba بأي حق؟ بروح أعلم أمي. tukoze tutya bannayuganda abali e Bulaaya naddala Saudi luddawa tulina kwekwata kitole kuba mudomo nammwe abali mu America mutuyambeko okulaga bino ebintu. Ekisooka Saudi Arabia yakitegeera nti Uganda we bakuwa omuwala omugula omanyi bannayuganda abaana ba Uganda batunda miliyoni 8 nga tutegedde omwana ava wano nga bamwadde contract gy'ategeera kati baba mutunze bw'atuuka mu Saudi Arabia kati jukira amugule Saudi Arabia naye amugula ayise mu kampuni ya Saudi. Kati bw'atuuka bw'ati zino empapula nga kampuni ya Saudi ezikwata nga baleeta empapula empya zisinga na Luwarabu bamugamba sign here ate bagezi ng'agamba n'ogateekako ekyenkumu teeka nebyo signing nga biri mu Luwarabu. Kati kitegeeza nti bwe nsayininga contract e Kampala contract ebeera wakati wange na kampani entutte ne kampani entutte ate ina gwentwalako kampuni yana ku receiving ne gamba sign here nga biri mu Warabu. Kati jukira abaana abasingera na kigambo omuntu nti bantu mu abali mu government kamba sekereri abaana be basinga okutwala nga babatunze babajja mu byalo bya pepa ba westana. Kale nkwaniza kusema official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola kubanga tufuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangalya mu bitundu by'eggwanga mu bitundu by'ensi yonna mbeebaza. Tuli paid by banafu ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge genda awe kasubi ku bitaala kirira nga agenda mu kikoni naye tokkirira ddala ojja kizimbe kiri opposite ojja kisamba kita Princess Complex batunda ebintu by'omu kisenge byonna blanket masuuka pillows byonna byolowoozaako ebyomu kisenge babirina. Awo ng'ovuddewo tulina brand shoppers basangibwa Kabalagala bagamba nti twagendayo ku nsonga z'abaana ebintu by'abaana byonna oyagala ngato oyagala ngoye oyagala ki byonna eby'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 babirina basange awo kansanga nga ku Tripati Mazima Mall ojja okuba nga ate obasanga. Kale tulina Haji Aluna Sekyondo ayo mulombi wa Dro agamba nti obanga olinamu obuzibu munoonyeeko naye ajja kubanga ate akuyambako akusabireko ate obulamu bwongere okubanga ate bukutereerera. Kale ate ne banafa ba Arapex Tile Adhesive Cement Asphalt Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga osobola okubeera nga ate omwefunira. Ndina Wisdom Kaye muganda wange Ibra
akuyita Wisdom Kaye ya Ibra yategera ka katono fante waffe je twa akwati twagala kubuusa bano bafana nga W bagisomanga V era nzo kuligo D takati mwenga muliita ngera nkuzeemu awo nero akwati twagala kubuusa nnyo bano bafana ngeje tugenda okukiikirira abantu basolo gamba Kampala Central Camp 2026 okujjako nga Bobby angambye okudda ekawempe so banoonya webabulwa substitute w'ekawempe ewali kaziwe Bashir kubanga yonna nze n'amaka n'ennyumba Kampala Central sigenda Kampala Central pangisa mbupangisa oyinamu amaka mu Kampala Central era Muhammad Nsere kubasenguka busengusi bali kodi Kampala mu nyumba z'abayindi nga mama nga ali opposite ambiance mu Kampala Central maka wenkulidde agafu byestategeera bya nakasero obuchensuubira nti mama nga ali apangisa kwati tukyaberayo temukyabera ate temugendayo kubanja kwagamba Kampala Central saagala kujja buzi tikenzize mpangiseyo ka apartment nembanga eyisimaula access obanga kaziwe Bashir yali wali ku muganzi lwazza lwe yali akalune bamulangira leero ekiro efusa yali ndike emizindalo yaliko emizindalo nge emunonyiza akalulu yatika mbu yatika ebintu nasenguka mbutupu nange onajjawo wande unaku lumu nga buluyiseeyo nga bangekaye bano omusajja gwe tubadde tutembeeta nga mutupu era yasenguse paka ne kakati tetumanyi gy'abeera kale Wisdom Kaye tugenda so ekitole taffe mu kugira nze nagamba kyali nti Muhammad Nsereko namugamba wooleeta etteeka erinyigiriza n'olitabolinga wala ingenda kwesi ne baleeta baalikolamu ennonga osereza ate kati omanya baali wabweru odi wabira si yeeka era yasigalayo ye ku malala ge generation ejja sayimote tubonyebonya ate kati namufe abaana baffe babonebone nga tulina products z'abasajja ngaabo nti asiba mu America omukazi gwawasizza mutuuze wa Bulaaya amanyi kye bayita liberty y'okwogera ekyafula Muhammad Nsereko ne taata yali musiraamu ne Pastor Serwadanga mwa slot ku Impact Radio y'abalokole okwogera taata wa Muhammad Nsereko nga musiraamu nga bamuwa slot ye lwa magezi sikuba otegereje nga bakulina eddiini y'ennaku zino luli eddiini nga kizibu nnyo omuntu atali musiraamu okukyaza ku Bilal oba abalokole ne by then Dr. Serwadanga alina radio ng'akyazako omusajja omusiraamu taata wa Muhammad Nsereko lwamage era nga tubeera kuli nituwulize era nga bamwanja Haji otegedde ali ku radio y'abalokole ng'ali ku y'abalokole nayogera magezi mairere atuzaalira n'omwana atukunamira Kampala Central kyekyo so kwogera nenzija era bannange Kampala Central nze sijjaamu nti nsula wa mwe nakulira mwe nzaaliddwa mama wange mwalina amaka mwinina akayumba kanga katonotono simple as that. Thank you. Kale Wisdom Kaye tulwawo okusisinkana ne tusisinga ensonga tuzogera nzikola kino zigguka naye wabadde concern njirabyeko nnyo atenge ebintu bya bingi njirabye mu inbox eyange ng'omuntu njirabye ku post zenteekayo nagirabako ku actual ne gaya baba muyitaani bannange kikuze sibamanyi nga ataddeyo ayogera about bloggers ayogera about radio presenters obutayogera ku bulamu ku baana naddala bali Saudi Arabia bakadama kakati currently waliwo ensonga ndaba tonagenda ku ekyo mbadde nsaba abaana mwenna ebayira tekiri mu stand era okumputa MP2B tekiri mu stand kakati waliwo ekintu omanyi ensi y'aba TikTok nayo nsi yaayo nze omuntu ankubira it is another society nayogera kati nga ye presumably amanyi mumanyi era nze abaana basinga bwe bataneyanjula kuguno omusango obadde gwa Pretty Nicole ebyaddala abasinga wa TikTok mbategerera abaho Blanca n'abalala bangu baali wanika kubanga olaba waliwo abaasa ne bavaayo mu nsi ya TikTok ne bajja mu nsi ate ne waffe wala anti kati abo bagezi lwa nsonga TikTok omuntu ajjayo waliwo omuzungu naliko kugunda institution emu nga bampa obwa ambassador ne bagamba nti tetusobola kukosa muntu wa TikTok kandi ntwala okunoonya why omuzungu n'ampa ensonga ze ne kinewunisa mu America abantu bakosa TikTok kulwanyisa Trump abukye ne bakola TikTok nebo bagikozesa ne bafightinga Trump kati yenga agamba ekimuluma wano mu Uganda buli wabikula bwati
ono azina ono kulaga bisambi ono kuba mu bbala ono kukola ki kati naga nti bo brand yaabwe Germany Gundi Institute eri esomesa German by the way era sawa namba leta amawulire naye njagadde nkyogere nti omwana weeyebule revolve yourself oba beera ku byombi kati kubanga kati abazungu ngabo watuuka n'agamba osobola okuba oli ku TikTok nga si byokola naye nga majority y'abaana bakosa TikTok kati omuntu asobola okukola bw'ati n'alaba akantu ka TikTok n'akuyitako buyisi nga you know naye kati kankule muganda wange nze ntuula bwenti nentuula ku show yo nentuula ku YouTube one esaawa namba oli nga ntunudde nemba nyambadde saati ya brand ye nenga okolagana kola second bbiri n'ogira nenge gye balanga anti bibyo second bbiri gundi so ngamba baganda bange aba TikTok ekisooka weeyubule mukko sigala yokole nga weeyubudde mukko nalaba Mutoro ng'ali ku Kyusi ne mulaba wa zinagako kakalamu ntone oyo muvubuka lwese muleeta kusimba ngayogera ng'otolo bali nga bagenda the rest is history waliwo kye banyumiza neera yagendayo ko naye twatudde ne kakalamu ng'ebyokusaaga yanda nga sebo ekigambo kyonna kituusizaayo nasanyuka nga muwulirayo ebyaddako birala naye sogera nko naye Mutolozi nyabagala nnyo okwogerako naye nisogera nko naye ku lwa talent gye nalaba zolo n'omwana omulala anyuma ndowooza ye TikTok ono neighbor bamita landlord kati Chakala ne Mutoro gaye gwazanya naye bamita Kachumba Rasta no ye mubeko naye omutamivu oyo gaye omutamivu you say talent lwakubanga wano gundi si comedy naye emizanyo ffe twatulanga wetu Mbati Valley nolaba abayingidde ku ssaawa omukaaga muvaamu munaana seme 12 omwana agenda okumalako olunaku nga ssaba asobola okubalaawo kasente kakawera nga azanye muzanyo ogwo ne contact z'abaafunye kati Mutoro oyo Rasita n'oli omutami gwe karakita y'omutamivu eri nakyo ngenda nengamba naye basenkubuge Rasita mudda mu mizannyo ogiraba eri nakyo naye nyumiddwa nnyo nga ndaba Beno Kibuka batimbi ku National Theatre actually oba Valentine bazanye emizannyo 3 olunaku olwo kati ekyo kyali mu theatre ffe tubasubwa wansobola okukwata girlfriend wange oba omwana netuula we need to see that so nsaba baana nekino ekyokubiri ekindeesezaabo sayimusobola kuntunula ekino nga nkyogera nze tebanvuma nja baviirayo bw'obanga oli TikTok abantu basobola okukola bawanuke nga buli wakola bakola bawanuke but those people might not know you nga baagala skitizo until kati nga onoolaba nti oli ayogera Mutoro simanya gundi ani Rasta olaba nga bajja baboogere obusefuko otegedde naye abaana abasinga bali ku TikTok walaba whatever 10k yaba amanyi star it's okay yes but what okola numbers now turn those numbers boyta fans to become your fanatics oyobule enjawulo oli asobola kubanga agoberera omwana omuwala kubanga atulaga bisambi byeru waliwo omwana gwe nalabye era gundi wa mwendowooza wa YouTube namusanga bwenti nga sola kikiza nga kamera zinyiriza otegedde kati nengamba kati ate kwate gwobeera ku TV olabi bananga olinga deputy Katikiro era omuntu endowooza abakula ku TV sayimo bakutya sikulimba bakutya oba ku TV ne bakutya kwegamba olaba ne gundi ono omwala goba naye ani after happy powers kati agenda n'atula bw'ati nga naawona eddalu n'aba bw'ati ayinageja atakamina nakola bw'ati amagulu omuntu asomanga n'abawala nga wakola mu bw'ati ebitega ayagala kukola ebyabalungi oba ebyekyejo kati akola bw'ati amagulu n'akola bw'ati neyeewumba nnyo n'akusina bw'ati n'oyogera kabbomu ye n'ayogera nga kwegala kati fe abalaba tukwemuneganeezemu aba mugambwa ati olaba omuwala ono kumbe oli ddalu kwatudde ate gw'oli mwangu osegedde so abaana batiktoka bategedde mbadde mbasaba oyo yakubidde mbasaba bambikuba basobola okukola eyo in their world nga mainstream tetutegedde ne bajja kujja nawe ensonga nada batukubirenga nsaimu kyeŋŋamba kola bwoti just in case they have information they should call nze natandika ebyekisaawe nga nze simanyi nti waliyo ebiri era banaga obuntu bwa lugomvu ne neewuunya omusajja wa
so wokijje olumba lowooza nti ebintu ebifa ku TikTok tubimanyi naye ng'ate si buli omuntu ali ku TikTok banaye kamba buli anti nkunyonyodde ng'oli omuzungu namugamba lwaki kati ye nga tabiraba kubanga agamba TikTok ye Uganda bawala kulaga bubina baala ki olaba n'oyo muzungu wa missing information kati yetaaga kwogereza muzungu omugati gundi eri wali aba talent abalina skit nga bamutoro waliwo n'abali mu biri serious waliwo ebiri serious kati oyo Randy Road oyo fejali so serious kati kyetaaga kunnyonnyola oli muzungu nti sabo obosanga bwewalaba ddayo gyabe so mbasaba abaana ba TikTok mbegayiridde ate woofunanga chance ti Saimaku kyaziza bannaye be the best of you waliwo tuberedde mu covid ne bakyaza abaana abo Galaxy LBS mwe baani you get one chance weemola tojja ng'otaddeko bigalubindi nagamba omwana omu okugundi nga upcoming nemugamba ndagaayo video nga nze ku TV nga ntaddeko galubindi oli upcoming oyagala abantu kumanya ate nojja ng'oyambadde galubindi ate nga kiro nze natuukako ku BBS omusajja nga nemugamba neyanza nekinyambaza era simwe nakinyambaza bwe twayingira studio kwefuna ngamba nkwegayiridde wali ndabye engeri gye bagikuwadde gijjemu that's not you kati ate nga ndaba mbu bagintadde mu bulago yakusiriva nangamba jamu nawunzika njigabi kati mbegayiridde mbaanamu aba TikTok ekintu solo nze Civil Aviation Authority yayita abantu abo yayita nze neisima ne bandaga luvannyuma ne Lugonvu alina TikTok nange nagiraba ngali ku TikTok ngali ku kisaawe ne ku Facebook yaliko kakati briefly waliwo omwana amanyiddwa nga is it Hajala I think she's Hajala embaseera bwe mamwerabidde because nange si active TikToker naye mboze erinyo viral ku TikTok tukozesa omukisa guno tubeeko eddoboozi etracing nga ku lw'abaana bakadaama abaana bakola batya omwana ono yabuze kalingina ndi mukubya Sefco okwongera okutubriefinga ku mboozi eno Sefco kaye tebamuyita wanjikaye Dokita Sefco nsanyusa okuwuliza njijukira we nali nkomawo wane Uganda natuuka ku National Theatre nga ne baŋŋamba nti waliwo omuntu yasibye TikToker nenjogera statement sebo ate yanyiiza abaali bakusiba nagamba omuntu yenna asiba TikToker aba TikToker aba content creator abamuuje kubanga abaana baba beeyiiya kati ate oli we yanyiiga ennyo ne muga kale sibamunze oba nanyiigira dda nensanyusa okuwulizaako sebo bananga ebintu biri nalabako akafaananyi biri nga binene bikola obaosaaga tuze mu nsonga z'ensi wama Sefco tugende ku mulama kakati nkulabeko ku makya ku live omwana bamuyita Hajala bamuyita Halima yes bamuyita Halima what exactly happened to Halima nga njagala onnonye Sefco njagala nnonyeze ab'enganda z'omwana oyo twongereyo eddoboozi naye nga tusituyitira wano what exactly happened kyomanyiiko temanyi ekitrendinga ku internet waliwo omuwarabu alabika abadde mukama we abadde amukozesa kati nga bw'aba akola video ze atera omuteeka mu video amukozesa azini kumukozesa employment webakako oba mukozesa ewaka okay bamukozesa ewaka ng'omukozi ng'omukyala yenna agenda ebweru mu kiyumba naye ng'omuwala oyo endabika ye bw'oba wetegereza video n'ogianalyzinga ng'omuwala oyo si musanyufu nga kiraga waliwo embeera etali ntuufu kati omuwala oyo yavaayoko n'akola ne live n'agamba neegayiridde kampuni yange entaasa enje mu kino ekiyumba naye kampuni ekoze eki egaanye naye ng'omuwala alaga abonyaabonyezebwa bamukozesa mu kiyumba ekirimu abantu abangi batajja kukolera ekyavuddemu omuwala yalabye embeera eganye okutereera yeekubidde enduulu buli wamu kigaanye n'adduka mu kiyumba n'agenda kati kigambibwa ono omwami abadde amukozesa abadde bosi we yagamba kuba abadde bamuteeka ku live ez'enjawulo yakirenyinga nti ono omuwala yamubbye kyova olaba yadduse wabula ebiyita mu nkuba eby'abaana ku TikTok bigambibwa omwana ono alabika bamutuusizzaako obuvune sinakindi nga yafudde kati bano bakijjeeyo ng'akakodyo weeyogeza mbu anoonyezebwa mbu yabbye jjukira e Saudi Arabia mbu bodduka mu kiyumba
bakuteeka ku kalabba. Buli etteeka eryafuluma eppya oteekebwa kalabba. Kati baagala mbu bigambibwa mbu hiyase mbu baagala bazuula omulambo gwe bagambe yateekebwa kalabba olw'okuba yadduka mu kiyumba. Naye ng'agaliwo omuwala anoonyezebwa bali bamutaddeko wanted ababadde bakamaabe ate eno omuwala alina waali mu kiyumba ekyabano abamama b'e Uganda bano. Kati tuli awo tuli mu kubanja justice for who? For Halima. The hashtag ezitambula ku TikTok. So bukyanga omuwala adduka tavangayo kuna kugamba nti ndi wano oba ndi wano. Tavangayo wabula balese live enkadde ze yali avuddeyo ko nga complaininga ku kampani yamutwala nti temuyambye kimala. Kampani kye yamutwala? Kampani yamutwala bagiyita Shukran. Esangibwa onajja Nankumbi Entebbe Road. Kati family y'omwana ono Halima yagezaako contactinga kampani oba Halima yabadde yeerwanako ng'omuntu? Family yagezaako naye ng'okusinga bagamba Halima yabadde yeerwanako. Halima akozesa account ki ku TikTok? Era eri awo Halima oba biki eri awo naye kati naye tekyali visible anti obimanyi kati bibalimu ebizibu. Tekyali visible naye omwami oba yakikwese naye omwami erina bulutiiki. Kitegeeza TikTok w'amaanyi? W'amaanyi eri akola live nebeera mu bantu nga 5,000. W'amaanyi alina bulutiiki era Halima abadde abeeranga mu vidiyo z'oyo mwami nga si musanyufu. Kati mu vidiyo nga tumaliza mu vidiyo ono babadde bamuteekangamu ng'akola kinga kwa gye ndabye ng'ali mu kuseetinga nga ndaba omuwala atudde emabega nga omusajja ali mu maaso. Mu vidiyo abadde nga amukozesa nga kyakulabirako nga amukozesa ki? Ye ng'amuleeta n'amuteekamu buteesi n'aseka ga yalinga na psychopath alinga mu mawube kuba abadde amuleetanga n'amutuunuza mu kamera ye n'aseka gayi n'aseka ng'omuwala taseka. Abantu ne babeerako jjukira content w'oku TikTok oyo ku mungi. Oli asobola okuleetawo omuntu n'amufuula kyakusikirira. Olumu ng'abeera azina n'azina naye naye ng'omuwala olaba si musanyufu bamukaka bamusindika. Yo ate abalala bagamba ng'omuwala oyo adde bamukozesa abo abasajja bonna adimu abadde akolera mu kiyumba. Nga bamweyambisa? Nga bamweyambisa bamwebakako bamukozesa emirimu mingi gy'atajja kukola. Baatuuse mbu nga baagala namutta ne bamusuubiza omutta omuwala kwe kwerwanako n'adduka. Famire yeegamba etya bakoze live zonna zewalabyeko bafamire badde bagamba ki? Famire yaabwe basaba kimu bwenkani eri mwana waabwe balina kisukka okuba eri tebatuukangayo tebamanyi na mwana gy'ali. Basaba gavumenti ebayambe n'abantu ebayambe okulaba nga ffe ba TikTok tuvuddeyo naffe raising a voice. Kale tweyanza Safe ku brief atweyanziza muganda wange naye wemufunanga info yonna naffe mugitukanyugirangako eyo. Actually gundi honorable abadde alina kyagamba ku nsonga ya TikTok, ensonga ezibeera ku TikTok. Dr. Kwefurukuta mbadde nsaba. Kwefurukuta kozi twayogedde Kwefurukuta. Sebo Dr. Sef mbadde nsaba. Ngatte eno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana ogirabe eyo gikwateko. Engatte eyo ogiraba? Nkwatye engatte eyo. Engatto yiino. Engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno. Mane yagino gikwateko. Tosudia. Because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe. Nengato ya sente eri mu sente nga mmeka? Enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo manya abantu batya sente naye nkakasa nti sonna sente ze munakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambala mulabe ani botayambala neki ekutuuka right. So banafa ba brand shoppers basangibwa Kabalagala ng'oyingira mu Triparty Mazima Mall ne togiyingira awo ojja okusanga banafa ba brand shoppers Kabalagala genda yo oberenga ate weefunira engatto naddala zino enzirugavu ez'abaana abadda ku masomero omwana agenda kwambala engatto kirizo obagaana engatte eyo agenda kugifunamu agenda kujambala okumala ebbanga ddene nawe omuzadde ojja kusevinga sente. Aunzu bina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Nga nkwegayiridde wabangawo ekintu ekitrending eyo mugambe nti tulinayo omuntu waffe ono mwangu akitukuba akyongereyo kubanga ensi ya TikTok oluusi ndala nnyo kweno mainstream kati nze nsobola okubeera wano buli lunaku nkola videos 6 kati omutwe guba gulowooza nnyo mbeera ku TV ne ku radio kati nsobola obuta ate siina nnyo sente nti kuba na sekuitale kubanga obumanyi obusajja bulina engeri bwantomeramu nga nange mbuddusa kipayopayo kakati mbadde nsaba gwe banno bagambe wasobola n'okubawo enkolagana that one nti wabaayo ekintu ekyo tufunye tutya Saimo Wisdom ajja tukanyugira Isima Wadolusa awuba ku magezi naye nga ajja kyongerayo mbadde nsaba ekyo kibeerewo otherwise sobola okuminsinga ebintu bingi nga tetutegedde kigenda mu maaso. Ekyo kituufu nnyo kyoyogedde mukama wange Honorable Tobbi. Amina. Yafuna enamba yo wano wajja jimba. Kale Honorable. Kale feyanza sefo. Kati kakati ensonga eno erimu ebintu biringa bibiri. Tulina abaana abagenda mu kiyumba okweyiya teri ayagala kuva Kampala Wisdom agende ku kyeyo ave ewaka ng'ali bulungi. Tulina companies ezitwala abantu tulina government regulating companies ezitwala abantu. Exactly where is the problem? Twala aba minister Hillary is it on abainekanya on okole eliyo okelo oliemu yavaayo era amanyige gali gamu gokkai yalera muhozi yavaayo n'agamba buli mu abaana abagenda Saudi mumanyi nti bwe mugenda muliyo kulwammwe government egenda basupportinga naye nga we nkugamba teri mwana ava Kampala agende nga yeeyagalidde. Now what do we do right now nga abaana Saudi bagenda nga bakyagenda the government is not willing to support naye ate nga ne gye bagenda bye bakolera bakyababonyaabonya. What do we do? Waliwo ekintu kye nalabye Honorable Namboze mutumiddeko nnyo nga bayirawo enkya simanyi osobola okumperekako ewowe yampise Honorable Namboze kaye nkwetaaga sobola ogendako emukono naye nono sitambula nkwawo mukono togendako mukono mbunzi no ntambula mukono nange naye mpita mbuyisi nga nva Jinja naye mbadde nkusaba oli natusekera eddaga sajja mumwetololerawa kakati mbadde nsaba Honorable Namboze alina ekintu kyeyagambye mbu waliwo omukulembeze yazze we n'agamba nsaba ontwali ekiteeso mu parliament muyise etteeka erisonyiwa abantu abali mu bukulembeze bwa Uganda bwe mutakikole ebikoberebe wrongs ze bakoze ezi direct n'eziri indirect bajaganya mu bukulembeze kituufu. Kenya no Philippines naberaka Philippines nga tugenze okuya sente nono bizinga byanjawulo Philippines yense ekyasinze okwata abaana abakozi ba maid bemita abausigalo ogenda mu America Europe Canada Australia ne muddungu wano ekinewunyise Philippines nti we bakuwa singamba mu Filipino ne bampa ogenda okukola mu America mu nyumba y'omugagga baswazi ko baani omwaka we gugwako nzirayo omanyi lwaki government ya Philippines yateeka embeera egamba nti wogenda n'okola n'okudda kubanga otereka mu Philippines one sente z'oba ozisindika tebaziggyako musolo. Abaana abagenda ne bakola ebweru wa Philippine ogenda okuba ekyeyo bwe zidda teri musolo. Bw'aba akomyewo balina minisitule yaabwe abo abaana bayita kati nga olwa minisitule ya Labour bwe baba bakomyewo babateekateeka in terms of investing there money oba bita baba guidinga nga government why nti omwe agenze nadda nakola Philippines asobola butaddamu kwagala genda mu kola bwewa gwanga naye ne banaabala kwa Philippines teri mirimu ekiriyo njaga
kubeera na muvubi emirimu mitono n'okuzanya firimu n'ebikonde Philippines kyeriko kati era ebizinga ebimu babisalako bali manjaga n'emmundu tebagala kuwamba gavumenti kulima bulimi njaga nenyina kyendeeta kati Philippines yaddira omwana ono akola mu Saudi America luddawa omuwala mu nsi yonna gwe kankubuulira abafilipino balaba Abamerika bagenda mu Philippines balina ne base yaabwe mu Philippines lwakintu eki basobola okudda America bonna ababali ku mazzi ne batwala Philippines oba South Africa lwakintu eki bakazi bawala baayo ne batwala amagye kandi baddira abawala ne babaleeta mu barracks amagye geyagalemu kasaba okukebera bisegera ekintu ekyo bawala balungi balinganga nga US gundi Dawkins Durban abazuru bonna bawala bajja kugwayo kasaba okukebera ewa Muswati baggwanga ki Muswati ate bayika kasaba tegera ntino bagobya amagye kati olaba ba Muswati kiri abo Botswana balinga ba Africast de Durban kati abamagye basegomba okukyusa tata nini bangama Muswati yetaatawo okay kati satata ayinza okweja vana nata wako mutabani obadde ogamba n'okwerabira nange nsobola okwekomba okubako muzzukulu wa Muswati oba mutabani kubanga abeerabira bwe yalina December bijja geesimbe weega byalondeko kimu udde ku mulamwa kakati Philippines kino kyogamba tukoze tutya nga wagenda wagwawo mu Dubai oba yali Dubai simanyi bitya hivyo citizen god government ya Philippines mu bwavu bwayo yadeetera United Arab Emirates okwetonda UAE lwa mwalo ogu okwetonda first of all basooka ne bagamba bo omwalo okuva Philippines okujja okukola mu kiyumba va ku bino ebitongole gyebiri ne wano waba agenda buvunaanyizibwa bwa gavumenti era gyaba agenze bwafuna obuzibu mu kiyumba kati onaini kiyumba ne mu nsi mwali mudiringa na gavumenti ya Philippines yateekawo standard ate nga baavu tusinga Philippines obugagga nkizibu kozi anedda engeri wano gye tuli babbi era batusinga but naye tuli mu level y'emu nete bali mu mawanga amagagga tuli nsi zikula okay Philippines nti batusinga nti teri babbi omusajja yaliwo ne corona agamba betkamya bya life audit byo bijjeewo bano onoobakanga bano ababbi sente bagenda zitwala ewalala era yali agamba banne gwe omuganda bolabe wootogenda so kati kyengeza kugamba tukoze tutya Philippines ebitongole Abaana bitwala abaana e Dubai bw'omala owandiika Lawrence Wisdom nga kitongole bakiyita Wisdom Global Consultants abaana abo batwale obafunidde emirimu batwale bayite mu ministry government yebawaayo kati government gye bagenze beediringa direct ne government ya Philippines government ya Philippines ekwata bannansi baayo negenda nebakwasa mu ngalo ya government za UAE kati bakweka ekizibu ogenda diringa nabo singa babaawo ekizibu odiringa na kitongole onyonyola government yenyini era babasibasa bali obamanyi oli omusajja abaddeko omuyaga yabadde president kati ate ono yazze naye mukambe mulala ku bannansi era ekiwangaziza abafilipino mu bwavu bwabwe abantu bwabwe babaprotectinga gaye bakoze obwayaaya nga nezino ensi za Africa tezinabututuula esooka abawala balungi era kiringanga aba Eritrea be basinga okuvuga kabu mu America era contract ye weggwako ngadda mu Eritrea why asobozesa abalala okugenda era bo tebadduka otegete kyengamba Philippines bamutwale Canada omwaka ne guggwako nga visa alaba bwata asobola okubula nadda why akimanyi government ye gyakolera era wanaaba yagala okudda ejja mufunira opportunity yakoleki akomewo nziramu kibuuzo kyo kiri nti tukoze tutya nga tonnanenya byonna bitongole oyo musajja okero olyemu sirabanga muntu I am very disgusted when it comes that guy okero olyemu that minister of foreign affairs yasina nga government ye NRM why genda olabe batta wano bana Uganda South Sudan wotambuza nebigere genda ove ajja nayogeza manala kubanga yeyaleka muhozi actually ne muhozi yansobera hakuze namusanga hotel kyengugamba hiyo mune nange Nairobi. That guy is so aged. Era ye banka nyo lwansonga. Tata weteji ze nagambe somero ly'omwana wange nti ndabanga bano minister ba Museveni bacupa debe.
inze nsano ate waliwo minisita yajja ku ssomero Edimasa yajja nadduka yasikamu omwana wange namutwala mu office namugula ice cream kati ne baba disturbed nino w'amaanyi ne baba disturbed omwana no muzadde we yagamba teri mu minister wa government okujjako nga minister avudde Mengo no wa government teyogererawo bamala kunkubira teri otegedde kati okera olyemu kankubu minister honorable Gasiya oyo okujjako okutunyonyolanga lumbuye wajja wano era abantu okusooka omumanya nti wali ego bayita okera olyemu yajja ku TV naga good evening Uganda minister. That is their accent. Do you think they can speak better than that? That's the way they are, and that's the way they speak. They speak better because that's their accent. That's changes. They are neurotics, and they speak like that. And to accent yabe kutunulanga ebyo bagambi eri accent yabe babanga abasamiridde kale kati kale kibanga chat si Uganda no for the rest of the people from that region sister wange omukulu izafa nacholi and I'm proud of era nagamba kulumu nagamba mawo nimuga mawo mugenda kuswaza northerners some of us the rest of Ugandans we take northerners as smartest intelligent people nebe mutandise okukola ebyo bibaswaza tudde wali katabayo abaana bagenda tuna campaign tuna government tuna abakozesa omuwala omu yaleetera stand still buli gundi budget yaki Dubai nga government ya oli omusajja yavaako ye yaliko nga bali mu campaign n'abagamba I need an explanation of this girl no mulaba what happened to my citizen bamunoonya ne bamulaba nkuwa ekirala nzija ku Uganda nzina ku kibuuzo kyombuza tukoze tutya Kenya mu Juba Munnakenya yali muvubuka oba yatamira oba yakola Juba ene wasaba baki kati ngo omanyi n'atambula bambi ekiro gumukubye ne bamulya Uhuru Kenyatta yagamba Equity Bank na buli business yonna mu South Sudan eyimirire twagala Munnakenya ne balowooza oyo bikofiira bya oyo musajja ali South Sudan ataka akakofiira kano galinga ga Museveni nambwa ayagala mu abana bawulira oluganda bavuma anedda ate nkugamba ate nze namfukisa mu mpale munnange anti abakyogerako babasiba ebibyeyo akakaya jansibire wano kakati munnange nga oyo omusajja omusajja mfulira ku mazaawo kati gosola okubeera eri etalito yo manyenge gye tubama mu South Sudan ate nali mbaddeyo tosawa badde nkyali nnyo ku bwabwo okyama okukkubo n'obanga anyumyamu n'oyimirira wali dakiika egi obubiibwo bwopamye bwofulumye mu dakiika emu akasana ne kookya wacca ne bukala gobomba kibangambako kimu osanga kayumba nga kabi naye ng'omwana apaakinzeko tokimanyi akola ati baddira n'azimba akasiisira n'ataako n'essubi lwa nsonga omusana mungi babagala bunyogovu ate kyeyakula amanyi bozina ennyumba okugyako aba South Sudan abazaliddwa mu Uganda abagenze e Bulaya kati be omanyi right now kati wetwagendera ffe wali e Sudan abagundi geego tekamu ice tubes waggulu kubanga liga bategoocha baba yagaga nyogoga muteremu tekamu ice umwana tegeda ice tubes okay kale kakati so ina ne passport yagenda Dubai bambi Dubai no tujebaze nyonyi abatandiko linyonyi yabatandika ne mwana entasola tandikireyo tugende kakati munaye mbadde nkugamba Juba Munnakenya yali atamidde polisi yamusanga nije bamutwala tebamanyiye Uhuru Kenyatta n'agamba mbaganti Equity Bank na buli kimu jukira Kenya yesinga okukola financial activities eyo kakati n'abagamba zonna ziyimiriye Munnakenya mala kulabika singa talabika leka buli business eve waffe ice tubes mu flow yakubiri buli business eve waffe eyimirire paka muntu wadde munansi waffe gambye amanyinga juzza nnyo ajja kuyigira ku mulimu kati abasudan ne balowooza asaaga ne baga naku bbiri bagenda kugulawo ne ziggwako manyi Uhuru kyakola kyobola Uhuru tebasobola mukwatana yagamba balinga baganya okuproducinga Munnakenya waffe kati buli musudani atalina mpapula afulume Kenya lwa munansi omu oli teyategedde kali akantu akeeru akalaba kali koba okwata oleete wano akakeeru ako
aha ako kanyige mboti chichichi nesoko nyo kumazago oba gajiga kendeze ko mwere gundi gaba manje Tewali buzibu era butulaba. Buli omu wali amainti buli mugoli atunda tonywera ku glass yange. Olabe kyandako. Anango no mwana agenda konsesa. Kale kati obuntu obuli omu boboteeko omu. Tweyanziza genda maaso. Kakati ha. Gira mboti kubanga akanyola mboti. Tebukuba nne. Ne tunamalako wano. Aha. Kakati munna ereta kano akalokoloko. Ate ajemu kalokoloko mwana ono. Wamojja kakati kano kobojira butu tekiremu omusajja. Gena maaso. Munnange Uhuru yalagira mu lunaku lumu bweruti. Buli munnakenya yaga buli mu Sudan atayina mpapula. Afurume. Ngawe bajjudde wa. Afurume Kenya. Gwe cyali ku bodo kimanyi. Kati bannakenya bebasooka okunoonya abasudani Soliday yali abaddewo mu Uganda kakwate buutu kafulumi kavudde Soliday yali abaddeko mu Uganda wano lwe lunaku Master Blaster lwafa we yafa bannayuganda ekawempe baanoonya buli mu Sudan era ennaku 3 abasudani baasula ku polisi y'ekawempe abasinga kakati eyo Soliday nzira mu kibuuzo kye wabuuzizza ekibuuzo kye wabuuzizza tukoze tutya ntandika ne gavumenti ya Uganda etusooka njagala bagamba Abannayuganda bakola Saudi Arabia nawa gavumenti ya Uganda ne ya Museveni tekyalina matu ekisooka basajja bakulu abaana be bazadde bakuze bazukulu babeera Bulaaya Canada kyobola bye bayitamu tebibakwatako tulina kuba mbeekuulo kyobola ngambye Dr. Sefuku nti wamufunanga ekintu ekikwate mutugambe neno ku mainstream tukyogereko Museveni takyalina matu tawulira abamba ebigere bisula mu mabaafu kati Moses ali kati omugambe ki omugambe nti mbumbu ki abaana bali mu kufiira Saudi eto kubanga togenda sanga kati kankule eno company Safuka gambe bajita Shukura no company gireka company gireka kati company zawo noziraba omanyi lwaki omanyi lwaki company zawano teri azikwatako njagala tukigeseeko lumu tugende tuwandise company etwala abantu bali kwani semwogerere kati gwe semwogere ne kayete musola kukola company kavuddeko ajja kasikemu wano sikamu busisi banga stoppinga osikemu busisi stoppinga awo then kasikemu ako tofaayo kakati mpaka soko linene tonazaako mpakiri ekintu kati kino ekibox kozo stoppings kino ekya black kaso stoppings manyi nti stoppings mbadde nkyakugamba kakati muganda wange gavumenti ya Museveni tekyalina matu tekyawulira bizibu Bannayuganda mbagamba tulina kwekola mu mulimu singa nkeera ono Semogere ne Kaye okujyamu bamala kumbikula ti Kayate waffe alina mulayini gyaffe awo kati basobola okuli kyeki ekigaa kyomuyita noogu kubanga balina abantu baabwe nga bebasemogere Kayima yawandika n'ekitabo kya Buganda eri omwogezi wa poliisi naye nga waffe yiiri eri musajja mulaalo naye nawandika ekitabo kyekugundi naye kati ye Kayima nno katumuleke kubanga abantu abazaaliddwa wano wadde bawesa nabo baaki the palaces the kingdom of God byebamanyi okyegera ekintu ekyo ngenda bagamba tukoze tutya Bannayuganda abali e Bulaaya naddala Saudi luddawa tulina kwekwata kitole kuba mudomo nammwe abali mu America mutuyambeko okulaga bino ebintu ekisooka Saudi Arabia yakitegeera nti Uganda we bakuwa omuwala omugula omanyi Bannayuganda abaana ba Uganda batunda miliyoni 8 nga tutegedde awe mayala okugamba nti abaana bano ekisooka tulina otutandika waki nakumenyedde gwe batwala amutwala ekitongole ekimutwala amukozesa ne gavumenti bano be batwala contracts ezibatwala bazitunula because nalina omuntu gwe nali mbuuzizaako yali company yalina issues ne mugamba naye company erina ebizibu omwana alina ebizibu gwe mwatwala naye omwana oyo ndaba oteekamu ssente nnyingi
compared ku sente ze wandibadde oteekamu mukomyawo e Kampala kubanga omwana ali Saudi tikati ndoza ye Saudi ekina nyenzo mu milioni ga 2 n'ekitundu omontegeera kubanga enzo beri mu kamu 7 that is Uganda Airline kati ba sisubira banengire embozi nyingi nnyo bozigiraganye ne ziyandibadde ateekamu tongeri bweti ota company eno gye tuvuma tekyasobola kujjayo mwana oli kubanga contract gye basayininga ne company ya nego bawo omwana batunda muki mutunde kata andu tugendo gamba abana be batwala tebatunda mu contract ezo muzeyi go wazze naye kati kankunnyonnyole bano kirungi toli kusula motors kati kankunnyonnyole ava ku company ya mukama njagala nnyo umanyi lwaki njogerako musajja mulungi nnyo yandibalese nga basibali batumye obutogo babatumye obutogo nkubidde ufiga wana kwatako na wamafu kusula motors nkutumiddeko musajja mugumikiriza sula banaye sula motors nkwagala nnyo kutumidde kakati mbadde nkugamba Saimo bu njagala otegere ekintu kino kampuni ezisinga wano zaba amajete bakulimba neza security wano sente zibasinga ofuna be bawala be batunda mu Saudi mu Buwarabu bakyagulira ddala abantu si mu Afrika yokka bagende Yemen ne bagula akaana katoka myaka 7 8 naddala nga bawala ne bakuleta mu ddungu kubanga Abawarabu abakolamu yasolo kwa obulamu bwe bwakulira mu ddungu ngo waddayi n'ekizimbe mu kibuga naye ng'ali mu ddungu ayagalayo bobwana jaya amazi kola bino yera bwe batu kubanga Omuwarabu wawasa abakazi be 3-4 babeerawo kubeebakako kwesiga ina kumuwa mmere kati ayagala yanayoza ebintu ebyo kati bagenda mu Yemen Syria ezensi z'Abawarabu gye ziri Far East ne babajjayo kati bakazuula n'abaddugavu Abawarabu naturally tebagala baddugavu nze nkubuulira ebyaddala era basanga busanzi bali mu bibuga ne bali ati balaba abaddugavu ng'abatali human being Abawarabu abasinga si bonna babasinga kati labayo business esinga tambula Omwarabu tayagala kumuwa muntu mwaka gumu ate omugyeyo leeta omulala ayagala muntu amukolera forever kati abazungu bo omwana abagagga asolozaala omwana n'akulanga amanyi omukozi omu mu maka yamulera oba yasomba taata we yavuga emmotoka n'akaddiwira naawo omukazi eyalabirira gundi Joe Biden yali muddugavu yakula amulaba ewaabwe kati babatala abo bakulya maka gabo abasajja ne lwakubanga mu bazungu toba muddu mu Bawarabu ekyenjawulo yabaguze mu bazungu babeera n'abantu abo kuba muzungu tayagala muntu akyukakyuka ng'azadde abaana Joe Biden tuvola balina attachment ku bantu abaddugavu be baamukuza seeri mu maka gaabwe naye mu maka gaabwe kati Abawarabu kino kyobadde obuuza abaana bakikola batya omwana ava wano nga bamuwadde contract gy'ategeera kati baba mutunze bwatuuka mu Saudi Arabia kati jukira amugule Saudi Arabia naye amugula ayise mu kampuni ya Saudi kati bwatuuka bwati zino empapula nga kampuni ya Saudi ezikwata nga baleeta empapula empya zisinga na Luwarabu bamugamba sign here sign here sign here ate bagezi ng'agamba nogateekako ekyenkumu teeka nebyo signing nga biri mu Luwarabu kati kitegeeza nti bwe signinga contract e Kampala contract ebera wakati wange na company entutte ne company entutte ate ina gwentwalako company yana kureceiving ne gamba sign here nga biri mu Luwarabu kati jukira abaana basingera na kigamba omuntu nti bantumwa bali mu government kamba secretary abaana be basinga okutwala nga babatunze babajja mu byalo bya pepa bawestana kubanga one lwakwanga government yenaremu ekikweka obwavu businga mu western region abawala bali eyo banoonya kye bakola kati bagenda ne basomba obuwala myaka 17 paka 22 ne babutwala bagenda okatuusa bakagamba sayini ya tekamani beka sayininga jukira kava mu nnyonyi tekana bana kulya kati tasobola kubuuza what is this agamanya abatagayina era bamugamba bwa teka wane ekigalo katika wamalo tekako ng'omusajja bamuyita bamuga kimo omuntu nga omusajja nga akuvuga akujja mu kibuga kati asobola n'okuvuga n'akutwala mu tenti ye mu kyalo oba mu nnyumba ennene kati ye omusajja aba amanyi ebyaddala yaguze omuntu we kati ate gwe oba tomanyi nti bakutundidde byaddala era kyova olaba abaana abasinga Saudi abo olaba bakola mu kiyumba nga kirimu abantu bangi nga ne wakubira kampuni ete munyega
bamutunda forever kampani tena kyesobola kukola era nga kiri nti buli kizibu ate abawalabu tebalinga bannayuganda oba oyagala okulaba abantu abatalina solida bobweni atuyambye okuleeta solida mu diaspora otuuka e Germany mu America wa nosanga banyarwanda banyankole balugwala baki nga wekikwata ku kintu ekigudde Uganda balina solida etabadde oluli otegedde era kati nze newunye Germany nga tewaliyo community mbuzino z'Abaganda z'abaji naye nga weeba yankyukakyuka bonna babeera omu otegedde kyemugamba kati era kakuwa example nga ntivako manyi basobola okulowooza nnimba mu America omusajja human rights defender yasoma no professor Mulamba ne tata professor eyasooka okulembera okwekalakasa kuolanya okuva mu America baali bamanyi Muganda wane batukuba navayo nagamba nesibira nko Muganda ndi musajja mukyolo otegereje ate nga professor aye mwana wa professor ne basirika bati ne bakyewuunya lwansonga Bob Wine solidaji yateeka e Bulaaya ajjeemu abantu ekya tribalism naga fentu ne Uganda era Katonda watuyambe ekintu spirit Bob gye yaleeta negwa mu Bannayuganda kijja kukola kiti kati obuzibu obuliwo mu Saudi Arabia bakyalina enkola enkadde eringa genda mu Iran nowoba ofooti amateeka gaabwe ekisooka ku defendinga muntu wa Iran addako omusajja omukazi ojja luvannyuma olinga namba 10 kati mu Saudi Arabia ne bakizuula nti kampuni eno etunda abantu ng'abaddu kati basooka ne babuuza gavumenti ani anaatukolera jukira Crown Prince gwe bayina ayagala Ntebe ayinako omusango mu America abo ogwa Khashoggi gwe bagamba nti yamutta naye alwana ne kibayita press osegera yayagala okutuulako kubanga ye Crown Prince kati naye tayagala kunyiza ekisooka bannansi kwaba nansi batuukako ne beetamu obwakabaka bwe Saudi obwakabaka bwa Buganda bukadde okusinga obwe Saudi obwe Saudi butandika mu jaana abantu bekolamu omulimu ne baga kati fe bakabaka tukolemu obwakabaka America ne buwagira kubanga America eyagalayo mafuta era America yebakuuma kati ono omusajja Crown Prince agenza okujja nga waliwo akagugungo mu bantu babukoye kati ye naakola bwati ekisooka okusanyusa abannansi awo mukazi wali tokkiriza bavuga mmotoka nagaanedde omukazi avuga emmotoka eyo yali change ya maanyi nga Saudi tekiriyo nga tekiriyo tovuga eyo yali change omukazi ovuga emmotoka luli omukazi ng'oba otambula ku kkubo olina otambula ne muganda wo n'abagamba tuli ku kiwano byonna bikola kusanyusa bannansi jukira ayagala baleme kwegugunga ye Crown Prince addako taata we tannafa kati n'agamba nkoze nti okukakasa bannansi n'abateretera wrestling bagita Crown Jury mu Saudi Arabia ng'omukazi otuula bw'ati alaba omusajja obwerere ebifuba biri wabweru kyali kivve naye kubanga ayagala obbasanyusa ayagala abafuge nga bwe bali mu kulaba bino n'abaleetera ground jury wrestling okulaba omusajja obwerere ng'ali mukanda weya obanga amulaga blue movie mu Saudi Arabia ye nayibaleetera kati omusajja oyo tasobola kukwata ku munnansi nti n'owooba gwe waguza omunnayuganda nogwetwogerako aliima n'omutwala katugambe n'omukozesa n'afa tasobola kuvaayo polisi kukwata oli munnansi alina basobola mugamba naye gwe gavumenti yo ejjeeta n'okwata omusajja omusaudi kuba n'enkima z'abaddugavu kyova olaba ensi ezisinga zajjayo dda abantu baazo tebagenda mu Saudi oba bagenda with strict protection mu Saudi otegere kyengamba ekirala kyenjagala bannayuganda mumanye Saudi Arabia munnansi woba oli wano ng'osindika omwana wo ogenda e Bulaaya okukola ekyeyo bw'oba owuli okyayagala manyi Uganda abatukulembera baatuvaako kubanga era baagala tufe naye mbadde nsaba nga tonnamusindika bagenda kuddiza mulambo naddala e Saudi ekyo nno kiruma naddala ku muzadde alaba sheeyi njagala kunnyonnyola nze siwagira muwala kugenda Malaysia kubanga nali e Malaysia bwenti nentegera omuwala kiki bakoleni kwetunda kikyogenda okukola Malaysia oli musuubuzi Joseph yadde atusuubiza okutubula kibakoleni nja kugamba eyo yagenda okuba paati tunkunnyonnyole Joseph yamize pini gwoŋŋambe nti buli wiiki ogende Malaysia Malaysia tebalina bintu byasuubula bijjuwale ate nga weekuba ebifaananyi ng'oli mu hoteri
Anti waba yasuze. Gali amasuuka ameeru abasuubuzi munaye boolaba bano. Tebabeera mu masuuka ameeru. Abasuubuzi baba ne ssente. Omusuubuzi tasula mu masuuka ameeru. Asula mu hoteri star 1 ziri amasuuka ameeru 4 star 5 star. Bakulima mwe baba n'amabwati meeru. Lumu yali akwata waliwo oba yali shira matovu yali ani ng'akwata ka video omusajja yali avuga ati mu kinaabiro ne yeekanga n'akuwa ekigo bwati kati ate yali layini kumba abaana bakalekodinzi. Bano basula mu masuuka ameeru. Tumalirize. Kati mbadde mbasaba bannayuganda. Gavumenti ya Uganda yaggwamu ekiswalo ekola under pressure. Halime yabuze bwoba oli munnayuganda tusaba abantu mwenna abali mu diaspora America luddawa eno ku kyalime esobola okutandika nga revolution buli omu akola hashtag. Waliwo omusajja ono ali e Germany ba Rosette mwenna abali e Germany nga temunnatugamba kujja Germany natusindika kusoma lu Germany mwenna mutandika okukola bannaye tudimandinga abaana abali e Saudi ne ba Halime yabuze Justice for Halima. Kankubuli mba nkomawo nze manine lisigenda nko Dubai era nagenda olunaku olwo omusajja wa Mpombo Nsala nanga kayo ina sente nojjono olunaku lumu agamba atya Sekisima yo omusajja akyasinza obwakabi ne sister wange oyo aba sister wange mukyala we mukyala mulungi sister wange era njagala waliwo bayinze Pombo African restaurant awe Deira bananga awe Deira wobo oli mu Uganda weboyo okola genda onyewa akatunda emmere ku Mpombo restaurant wosanga ettooke nga linga eriri ekyaddo no bali bagala mugira nga anti bamukuba nga bala abakulembeza abasinga abana bu restaurant anti baleeta kali nga gavumenti bamutako nga naye ba gavumenti ali ne bagwa bafumba bifu Katonda gwa wali tomalaga mulwana balwanyisa nno omusajja oyo ava nno wafu batandika mugamba simanyi abanupu bamuteeka kyokanga nawulira nti simanyi aba NRM temugenda bino bebe lwakuba enjiri y'enRM tesobola nasanga oliowo NRM bagaya ababoneka kaito twogerako ne wano tujje ne tulya ku mmere naye nga tuvudde ku ebyo ndowooza ebintu bya Munnayuganda ng'akola temubisamu byabufuzi kubanga naye sente nga bwazijje yatazikomyawo e Kampala n'azinvestinga natune omusajja oyo abantu abaana bakozesa bokka weewuunya wetulaba omupiira enzajja tiyaŋŋamba esijja kwogera musala gwe bafuna naye nga digiti mukaaga n'okwambuka abaana bali happy digiti mukaaga n'okwambuka wali restaurant ye abasulaawo nga byabakutte osegera ekintu ekyo abaana ababadde bafanga enjala okubaniyasaawo ku union nga batwalira emmere naku nkulu abatwalira emmere so tomala galwana Munnayuganda ojja kwagala okukuba onoomu nga abatambulira emabega bangi agamba so njagala okugamba bannangaawo Pombo restaurant muzeyi tukutumidde muwagire bannange Munnayuganda Pombo restaurant yankolako emikolo lwe naliyo era nnindiridde bulindizi lwe naddayo bannaye banzirayo ddi tukungaba bannaye wabeerawo surprisingayo tiketi biki ebyo bagola bajana Saga bampa tiketi nya ne mbagamba munya kujasamira nnyo enyonyi ya ggwanga mugiwagire anti kati baali banjasamira nnyo era nagaje no Katumba amala nti bilibyo namgaje no walwana tuli mwana muguni omanyi nabakuba tiketi y'emmotoka batya bali bamaze okubalesa obulimba bwa ate naleta photocopy ne wa this my car mumanya gange mungami natusa saa 3 ine sawe munga nyingira kyemugamba nabulidde mu parking ne basirika bati nanga tugenda kuwanya nembaga asiri mu kopi nnyo abantu bali zimpati singa simu zinade nwanira Bannayuganda ulakano singa nazikwata bandowooza nti nerwanira nganzi naye nali njagala bagamba Bannayuganda bangi abaali bajjawo nga Uganda Airline teriiwe byaddala ekyokubiri kye nakyusa ssebo baali nga bagaba tiketi nga tekuliko checking time buli tiketi kulina okubaako boarding time checking time ebyo ebintu ebi checking time nga teriiko n'otuuka ssaawa embagamba yagenze because checking time kitegeeza oli wakuwa boarding time n'atakuwa checking time osobola okujja mu time nga bamaze dde okucekinga kale bagamba bateekako ennyonyi esitula ssaawa 4 kakati ekyo esitula ssaawa 4 kye bagambye obanga bagaddewo dda baba bagaddewo batogamba nti boarding time ssaawa 3 ne checking time ssaawa 1 n'ekitundu ssaawa 1 n'ekitundu kakati bwe nali nzira okuva e Dubai nasanga bannange nandi mukubidde nako singa essimu ne badde wano ngenda mukubirako nga tumaze wano yeekwata baleeta omuwala nga tasobola kutambula kati bandaba wembule ye mujulizi ono azina yali adda
ne muyita abawala abo nga bampise muga jango owulire omuwala yanyumiza story ne ŋŋendako mu toyi naabeko ku maaso nali sola kigumiikiriza kyanyumiza yaŋŋamba kaye nali nagumiikiriza omusajja nga nkozesa nga kampuni eyantwala nagikubira amasimu nengakowa nengakangumiikiriza omusajja nkozese maleko time yange kati lumumbu yali ayoza bwati ngayoza bintu kati omusajja yava mabega yamukuba obukubi kigoba omusajja yali abadde atya ng'alunduze yamuyingira ayizirwe bbu kati omuwala yalumirwa nnyo kati n'asigala ku ttaka ng'akaaba omusajja n'ayitamu kumbe evvubuka eryewaka lirabye bamukoze omuwala ono byonna nga libadde liraba kalyawulya taata asimbudde emmotoka tiyatawana nakugjawo muwala nga n'omusayi guli awo lyowe lyajja omuwala aba akyakaaba ali ku ttaka yawulira muntu mulala amuyingira yali alowooza musajja yakomyeamweyongedde ekyamuzuukusa nti ate ono mulala ku weyiti evvubuka nti nga lirina weyiti lyamusitula musituzi ne kabodaani nerimuwuuba yapasing out yazuuka nkeera kati ekyomukisa omubi okugulu nga kunuuse kati yazuuka nkeera oba omuvubuka wamala omukosa kati awo ng'azirise niwabeerawo okuti oba bamukola batya oba bamuyoola batya oba yali muvubuka namuteeka mu buliri bwe agenda okuzuuka bwati ng'ali mu buliri kati nga tasobola kuyimuka tasobola kutambula kati awo baatya nnyo bo bapanga omuzza namusanga ku kisaawe nga bamusitula kati ekyo olowooza Museveni tuli musonyi oba NRM government oba oyokero lyemu gwali ngenda gikulaga nga tumaze tunaba tutandika vidiyo endala njagala ogiraga abantu tiuno omuwala kati ate yo watto kyono ankubira ennyo balina bye bamukola ng'oggyeko lye yanuuka wembule yali gwenjogera wembule omumanyi onaazina ne skonto oyo dansa fena nga tutudde tuti kwa namulaba bwenti nemuyita nanga musize ne bangamba wisdom oze kati kubanga wali mu kuyingira nayina kiro nyingi bannayuganda bampa ebintu nanga kaye wona ogenda awo osanga naye sikimanyi bannayuganda bajjawo kusaawa ng'ayagala amuyisizaawo bintu kati balina bagamba wembiyisaawo sibitwala eri kasambiyisa wano era wandikako byammwe basibikebedde webanjaga naye but of course it's rare omuntu okujjenjaga mu Dubai ogikola ki ogireeta Uganda ng'ogiyisaawa boyi kati of course naye baba wali kati skonto agenda okujja nga bamugayi wisdom ali awo kati naye yali annoonya nemugajja nawulira story ffenna twakwata kuki njagala okugamba bannayuganda mwenna nga tumaliriza bano tobatya baana bange bannayuganda mwenna bozaala bakulu munaye katonda bwatyo yampa ekitiibwa ekyo mumanyi soundman wa aromatic musajja mulungi nnyo oyo omumanyi oyo alina obuntu bwakola n'atufuula ffenna mbu tetulina magezi tetwasoma naye twamuleka kakati mbadde mbagamba nti bannayuganda mwenna abali wano e Uganda nga tonnasendeka muwala wo Bulaaya manyi eno gavumenti ekyatufaako ekyo kimu ekyokubiri njagala okugamba abawesitaana mwenna abali mu gavumenti abaana abasinga okubonaabona e Bulaaya kale esaudi temuyitayo Bulaaya esaudi oba e Dubai abasinga bava mu western region yewakyava abo abaana be balimbalimba ebitaliyo ekyokusatu njagala okugamba polisi yawo ne bannayuganda mwabanenya abaana nti omwana ava atya wano ne bamutunda bw'ava wano kuba abasinga bajja mu kyalo waffe kati omwana aba excited munyonyi bw'atuuka nga tebannamuwadde kyakulya bamugamba sayininga wano oba bamuteekako ekyenkumu kati omuwala bw'amukima n'amukima nga bamutundidde ddala mubeeramu n'akawayiro akagamba buli kye bakola mu nnyumba omwo tovunaanenga muntu kati ebyembi bisekebwa bannange muwanike #Halima munnayuganda justice for Halima mwenna ba TikTok abali mu kikola njagala obeeyanza naye mbasaba bannayuganda tukole solida mu bannayuganda bali e Saudi nabadde ndaba Wike Benda nga yabadde ne show naye nga era mbalimu obutakwatagana nsaba mukwatagane kwa mutakwatagana nga muli eyo ono omusajja agenda batwala nga kaguddeyo he won't care otherwise I stand for Halima. Kale tweyanzeege we had to do this show for brothers and sisters abali ebweru eggwanga specifically abali mu Buwalabu. It's not intentional that tuvaayo kwogera
naye ng'ate ab'amawulire we are supposed to be the mirror to the society. Kitegeeza mirror bw'ogitunulamu ereeta exactly who you are. So not until nga tufunye proof about something tetusobola kuvayo ne twogera ku kintu lwansonga olumu ebyogerwako birimu amannya ga company so osobola okuvayo ne bakuvunaana ogwa defamation. Tuteekako mbo ate yiyo oba ontegeera so naye mu byonna eno yo case eri tumaze ogikakasa so twagala okusaba gavumenti yonna gyeri abaana bano ekibatwala ebweru w'eggwanga kugenda kuyiiya bulamu nga Kaye bw'agambye mu mawanga amala Philippine nti omwana afuluma eggwanga n'agenda mu ggwanga eddala nga maze omuketa alingira fo ki ekitasoboka. President Museveni twakamulaba nga yo manyi lwaki bakikola bamanyi omwana oyo waakola emitwalo 2 egya dola agiza Philippines kati gavumenti temujjaako misolo ku ssente ze emulinde manyi nti onaziresa agenda kukola business ne wanaazitera mu bbaala n'azinywera ebbala esasula omuki. Njagala obuuza abaana bali e Dubai nga basindika ssente musolo oguziri ku ssente ojja nakutya. Ekyokubiri kino kankyogere ensonyiwa obadde oggalawo nze anzaalo kimanyi nze omuntu anzaala yali w'amagye kati mmanyi abantu banyinyanda information ezimu tugana zoogera for security purpose obutalabisa nnyo. Omanyi lwaki Rwanda etukuba nnyo nga tuli wano wabweru ebyaddala kino kankyogere UN esasula amagye ga Uganda oba Rwanda wa Rwanda omwamagye w'e Rwanda nga bamusasula ng'ali Congo sente dola zijja direct ku account ye. Eza Uganda is an open secret. Zijja mu government ne bazikuwera mu shilling. Kati omunyarwanda gwe bawa 2,000 eza dola bw'akwata emmundu ng'akusanze Congo akuba n'omutima gumu. Baba sitedde banywa amata balina biscuit balina ki. Kati ebyo tugamba Museveni ne tugamba Museveni President Museveni taata gubasuuta ssebo nanyini kukwata miggo n'ogenda mu nte ente ezo olaba ozirabirira n'oziteekako n'akuwa amagezi miliyoni omanyi nti presidential advisor ono kato osimanyi ankole kato bamu miliyoni 15 nzo sente nyingi zaalabirira tazirabirira kumuwa amagezi kuki kubyente ezo nze kamba buulire nze kyogerera wano ebyafaayo ligasi ya Museveni gyagenza okukaddiwa egenda genda enfa. If President Museveni osobola okulabirira ente ezo n'oziteekako n'akuwa amagezi n'omwa miliyoni 10 ezo olwo munna Uganda simanyi oba bakugamba ekyokola nze ngamba nnyo abantu ebyo mwogera ebya tribalism bikola mu gavumenti nga bakuwa omulimu abasinga abaana okubonaabona e Bulaaya ba Westerner simanyi oba bano abantu bakimanyi. Thank you so much. Thank you Rosemary Beddings basangibwa Kasubi nga agenda mu kikoni ekizimba kita Princess Complex wogenda okusanga ebintu byo mu kisenge byonna ebirungi genda beberenga atoba wagira. Thank you brand shoppers basangibwa Kabalagala batunda ngoye z'abaana okuva ku lunaku lw'ompa ku myaka 12 abatunda engatto batunda buli kimu ky'olowoozako n'ebyokuzanyisa by'abaana then balina makeup w'abantu abakulu balina aftershave n'ebirala binnyo perfumes byonna babirina genda ku Tripati mazima mall ng'atonayingira mu Tripati yawo ojja kubanga atoba funa. Thank you Haji Aruna Sechondwa oyo mulombi wa ddwa naye munoonyeeko ajja kubanga atakuyambako obanga oyina ebizibu. Thank you Arapex Star Adhesive ekyo kirungo ekitabula ekiteekebwa mu kusiba tiles mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze bakajjaani bano katugenze mu mwaka gumu kitundu bakayita batya bakayita Kelly Slim Tikali Organic kava mu America ate tebalina dduuka tebalina wadde ki bakola delivery babeewala abantu ogula kajjaani olubuto oba olwagala dusala ng'otumyako olubuto bw'otako ga munaku 3 bakuddiza ssente zo. Kati nze ngamba nnyo sister wange tulina mama waffe gwe twawa akajjaani engeri gy'alina ebikono bino twamugulirako olubuto n'ak'omubiri aleme kwogeza bubi kampuni gwanga munene nnyo. Bw'oba oyagala kukoga olubuto oba omubiri just whatsappinga ku namba eno 070449 simanyi namba ng'ogamba njagala kajjaani we deliver worldwide. Kava